Emberekedde kuba ya bbugumu ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM ababadde bavuganya ku kadi y'ekibiina ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala bwe bazinzeeko ekitebe kino okumanya eyawangudde ku kifo kino. Kino kiddiridde ebyavudde mu kulonda kw'omubaka omukyala obutalangirirwa olunaku lw'eggulo ng'entabwe yavudde ku butafuna byavudde mu Kampala ey'omu masekkati. Akamyufu ku kifo kino kabadde kavuganyizibwako abantu bana okuli Shamimu Nafuna, Amina Lukanga eyali alasisi wa Kampala, Safina Kanyanji kw'ossa ne Joelia Namulizaake. Olw'ensonga nze ayimiridde mu maaso gano neetabye mu kalulu ako nga Nafuma Shamimu n'empangula amagombolola 4 agakola Kampala City. Naye ne barisayo results eza Central Division ate nga tukimanyi bungi mu Central Division temuli balonzi basoba 8,000 mu kamyufu k'NRM. Mu register ya NRM basobola okubaamu naye mu balonze watanapu yabadde ntono. Abamu ku babadde beesimbyewo bagamba tiwandibaawo okwagala okukyusakyusa ebyavudde mu kulonda. Omuntu omu ku benade neesimbyewo nabo okwagala okugatta okulaba nti ayimuse ennamba gye yafunye mu Kampala yayitidde mu Central n'obukodyo obwabaddeyo. Kubanga olwadde baba abadde balina abantu be batandise okuyisaawo akalulu kaffe kabadde mukyekubiira buli omu ng'alina omunene we. Abamu bagamba pulezidenti yabagambye, abalala gundi Genosala agambye, simanya gundi agambye. Wano abawagizi b'abeesimbyewo obwedda bakutte ebipande nga buli ludda luweeranga bwe lwawangudde akalulu kano. Tuzze kukakasa na buli ali eyo alowooza nti Ajjatirukanga yabbye bubi, Ajjatirukanga yawangudde. Muntu ne batugamba nti Nafuma Shamimu yafunye 0-0 mu Kampala Central ng'obululu obuvudde buli legit nga bwe bwabadde. Nafuma Shamimu asigala akola ki? Asigala awangula. Bano batuuse n'okwesoomooza nga bayita mu nnyimba. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku kitebe kino nga poliisi n'amagye biyiiriddwa. Akakiiko k'ebyokulonda kamaze essaawa eziwerako nga kakyekenneenya ebyavudde mu kulonda naddala mu Kampala Central obululu bwayo obwedde obutankanibwa. Nga zikunuukiriza okwera ssaawa 9:30 akakiiko kayise bonna abeesimbyewo okujja okuwulira ebyavudde mu kulonda. Kaminsona w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Jane Alisemera asoose kunnyonnyola nga bwe waabaddewo obutakwatagana ku ebyo ebyasoose okuwandiikibwa. For example, he said somebody got 46 only. Then later he remembered that this person has to go through. He puts 7 in front of the 46. Oluvannyuma akuli ebyokulonda mu NRM mu Kampala Robert Kato alangiridde Amina Lukanga ng'omuwanguzi okukwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala. Lukanga Amina Naziri got 54,488 representing 44.7%. Obulimba busooka naye amazima agasembayo. Nze mmanyi zino ze results bakama bafa abazize balangiridde ng'era bagambye batakkiriziganyiza complaining. Babadde avuganya nabo bawakanyizza ebirangiriddwa. Our people have voted, but when you sum up like this, nongamba nti kino kyojjeeyo, what transparency are you showing? Ffe twagala kulaba byonna DRF forms zaffe zonna tuzirina. Chairman wa party gwe twagala ennyo omulungi ajja nnyonnyola ebiki ebigenda mu maaso mu party ng'atunula. Byonna byategeddwa nti akalulu kabadde kamaze okukwatibwa. Tulina polling stations wano, tewali mu Kampala polling station esobola kuyimirirako bantu bawera 1,000. Akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kategeezezza nga bwe kataddewo olukiiko lwa bannamateeka olw'enjawulo okuyambako mu kuwuliriza abalina okwemulugunya mu byavudde mu kamyufu kano. Omukulembeze w'ekibiina kyaffe, chairman w'ekibiina kyaffe era nga ye President Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okutongoza kooti eyo ng'ekulembeddwa munnamateeka omukulu John Musiime era nga bamuwereddeko ne bannamateeka abalala 28 banaakulira nga bawulira emisango egyo. Enoch Balata omu ku bannamateeka ba NRM alambise ebirina okugobererwa eri abo abaagala okwemulugunya. Abanaateekamu emisango bajja kubanga bagireese n'obujulizi bwayo obumala okusalawo. Kubanga abantu oluusi omuntu ajja n'ayogera bwogezi nti ewaffe byabadde bwe biti na bwe biti, teri yakoze bwe ki, teri yakubye kalulu, teri yakoze ki, naye ng'ayogera bwogezi bigambo.
Wano abamu ku balina okwemulugunya batandikiddewo okuleeta ensonga zaabwe nga kubasoose kuliko David Kintu ng'ono yalemeseddwa okulonda olunaku lw'eggulo mu Nakawa East oluvannyuma lw'okutegeezebwa nga bw'atali mu lukalala lw'abalonzi. Kukyalo ffe gyebangalira mu zone 11 Nakawa, zone 12 Nakawa, nze publicity mu structures. Kitegeeza ndi mu kalulu. Eno requirement esookerwako, ekisanyizo ekisookerwako ng'owoze wano, olina okubanga oli mu nkalala. Era baziverifyinga nga ndi mu nkalala. Essaawa z'okulonda ewaka baleese enkalala nga banzigyemu. Ne Sulaiti Nsubuga ng'ono naye yabadde avuganya ku kifo ky'omubaka wakati ka mu South azze n'omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Abdul Nadduli okuleeta naye okwemulugunya kwe. Tewabaddewo na kufolowinga register kubanga ewaffe abaana b'amasomero bonna balonze. Abasajja basombye abantu mu zino drones bagenda bayo awabadde ebiyumbayumba ebiri firi mwe babayiye ekiro. Abatamatidde na byavudde mu kulonda bakuteekamu okwemulugunya kwabwe obutasukka nnaku 5 ng'olukiiko luno lwakumala wakati w'ennaku 45 n'ataano nga lwoliiza okwemulugunya okunaaba kuleeteddwa.